nze nasooka okutegeera nti Rwejema bamusse. I was the first to know. Era waliwo omusajja bamuyita Muhanguzi yawandiika ekitabo nengenda n'ekironki nga kandi Mirundi was the first person to tell us. How did I get information? Nabagamba twababuuza Bunyenyezi ne Dokita Bayingana. Olw'okuba ba Bunyenyezi ne Dokita Bayingana erinnya lyange baali baliibyeko mu mawulire saali mupya gye bali. Okay. Kakati Bunyenyezi ngondi Bayingana nanjagala ate nnyo. Bayingana yanjagala nnyo Dokita Bayingana. Ngambuli ebyama mbuli ekyambuli eki. Kakati mbabuuza mbagamba. Where is Afende Rwejema? Rwejema always fights ahead of his soldiers. Emotoka ya Rwejema njirabe wa Rwejimire. Onije nkugambya ala parking. Nembuuza Bunyenyezi yalinga operation command. Sajja ali awo mumpi naye nga sebo tagambo wako. Wamunyeza ekiro ntumunga afe twagala mawulire temulwana byakuzanya. Yatutambuza yatuvuga temujje mulabe gye tuli. Naye nga omanye nti okuyita mu National Park atamatala gake motoka bagikuba. Bunyenyezi muntu. Temwali ku kiseera kizibu nnyo. Bunyenyezi. Tusange empologoma tusange Bunyenyezi. Twamuzanyirako waliwo gwe yali aso omwana. Yagamba kuba ennyonyi y'abasaabaze eyitawo tukola amawulire. Ate era yafa. Omuvuka yali akola mu New Niye ali mulalu oyo. Nga azanye. Yamukuba emigosi Katonda amutte Bunyenyezi. Kagati Bunyenyezi olutuyingidde mu Rwanda bwennyini. Obuuza Rwejema talabika. Katonda agenda okutuyamba. Nsanga omuvubuka adduka. Omuganda adduka ku lutalo. Nanga nti omanyi nti ffe tubivuddemu. Ndi lwaki twabadde mu meeting Afende Rwejema bamusse. Nti meeting etya. Tulagenza okulya nga baka hand over. Bunyenyezi n'amukuba essasi. Sole n'enjawulira. Nembaga nti bannange I've had information from a fleeing Muganda man. Nti wabadde mu meeting ne badde saagiriye. Nimbuuza Bayingana. Samuga nti Rwejema namugamba nti who is going to be our leader now nga tutuuse ekibuye. Kigali tumulengera. Singa tebatta Rwejema oba amawulire ne gategeerekeka. Kigali yali agwa mu nnaku nga nnyo. Kigali yali agwa. Kwanga okutibwa kwa Rwejema kwa kwaka nnene nnyo. Abajasiri bagwamu amaanyi. Nga Kigali tumuyingira tukubye ne map tuli Kibuye. We had reached Kibuye. Olo mu South Scotland za Kigali. Kakati mfuna omukyala mutuusi. Tuzine ndongo. Ne mubuuza. But I want to know where Rwejema is. And I find Rwejema is dead. You don't know? And then she confirmed me. From a fleeing Muganda man, kati tusirika. Ekyatumaliramu ddala nti Rwejema mufu. Abuwala obuzungu bwali bubiri. Catherine Bond nga Pike gwe yawasa. Watson nga batugamba nti girlfriend wani wa Rwejema. Kakati kawasa kamunoonya abula. Nekagamba tumumanyi oba ali ku front yenye Ekibuye tuwaganye. Twali tulufiiridde. Olwo mulambo bagutaddewa. Ate wali amanyi twali tulufiiridde. Ekitegeza malalo ga Rwejema tegamanyi ddala. Tuba tuwaganya mu National Park. Nga bano batu conventions nti is fighting ali ku front line. Naye ze aliya Dokita Bayingana yali amaze okumbuulira. Naye nga tayogedde nti bamusse. Yangamba nti your president likes Rwejema so much. But he cannot be our leader. Olunga kiki ekibagaana. He comes from a family that produces queens. He's not a king. Tayinza kutufuka Rwanda tayinza kufugibwa mukazi. Kwanza you Republicans nti Mr. Mirundi, your traditions are there. You were Muganda, you don't observe traditions. Rwejema kyekyamuttisa. Ekyo kyokka. Nga n'academic nti yali ava mu anti Kigali abulayo batuuse Kibuye. Olwo bafunye obutakkaanya kyokka Rwejema yakulemberamu olutalo. Anti nga bamanyi nti olutalo balulina. Singa bamutta bayingidde. Naye olutalo balutta. Kubanga I hear ti gurupu ate yava e Kampala netta bano. Netta Rwejema ne Bayingana. Netta Bunyenyezi. Bunyenyezi. Kati ate olutalo ne lukyusa phase.
abaana olwategeera nti Rwejema mufu nabana ate bafudde bano baali balese nga Sankara ngono Kampala bwe yatta Sankara bano baali balese baali wambisigali tu olutalo bwe lwajje bwe lwakyuka lwadda mu bujeekera ne luyamba Kagame kyobola Kagame tabamanyi yerwanira olutalo yava mu America olutalo ne lukyusa face nga luganye ne luva ku convention ne luvuka ki ne batandika kubanga bwekweka si luno olwali straight lwali tugenze nalwo kubanga luliro lwali luwedde Watson bwe tuba tukukuta tuyita mu national park soko ndo katono ekibinja ekyava e Kampala kigende kitte Bunyenyezi ne bayingana ani yakisindika bana nti ngayihia nti bano bwe bawulira nti Rwejema afudde nabo basindika ekibinja ne kitta bali babayingana nani ne Bunyenyezi nabo nekibajjako obuyinza ne babatta nekibajjako obuyinza kwa kuyita Kagame omanyi bakamanda abasatu omulundi ogumu ate abanene they overreacted balirese bano babayingana ne bakwata pawe ekigali nga bamaze okutta oli munnaabwe entalo bwe zibeera bwe zityo